Gavumenti ya Bugirimani yakuweerera abayizi 56 okusoma emisomo egenjawulo mu mattendekero agawaggulu. Ekibiina omwegattira abasomerako eBugirimani n'abo gavumenti ya Bugirimani be yali eweereddeko kiyite Association of Uganda German Alumni kyekireese Mukawefube ono era ng'okusinziira ku ssentebe w'ekibiina kino Gerard Ahebwa, gavumenti ya Bugirimani yakaweerera bannayuganda abali mu 1000 nga kino ekikola okusobola okukendeeza ku muwendo gwa bannayuganda abatali bayivu. Abantu mu Uganda abasinga 1000 abakasomera Germany. Gavumenti ya Germany erina enkolagano eyo nnungi ne gavumenti yaffe wano era etukwatirako kuraba nti abantu abalina obuteesobola kusasula fees naye nga balina amagezi bayita bulungi etukwatirako ne tugenda ne tusoma okulaba nti tudde wano tukole emirimu y'okukulaakulanya eggwanga lyaffe. Ambasada wa Bugirimani mu Uganda Peter Blumaya abadde omugenyi omukulu ku mukolo guno akubirizza abo bonna abaweereddwa sikaala okukozesa omukisa guno okubangulwa olubagasa ensi yaabwe. Students who are supported by Germany, I advise them also to learn about Germany, to find out about Germany, and also to spread this knowledge here in Uganda. Omukuba weereddwa sikaala Nantongo Monica ng'ono muyizi ku ttendekero lya Uganda Christian University e Mukono yeebazizza gavumenti ya Bugirimani olw'omutima omugabi n'ategeeza nga bw'agenda okuganyula wamu n'eddimu lino. Era nga ndi musanyufu nnyo okubeera nga ndi omu ku balondebwa okuweererwa abajamani. Ndi wa mukisa nnyo okubeera nga bye ngenda okuyiga mu kibiina ngenda kuteeka mu nkola oluvannyuma nga ntikiddwa. Ku lwa Kingdom TV, Madrid Nabukera, amalindirire. This is Kingdom TV.